Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaleero leero tunuulira ensonga y'okunaabira eddagala mu nnyumba. Waliwo eyakimbuuzizza ombuuza nti nsobola okunaabira eddagala mu nnyumba, eddagala eryo ery'okweyambulula wamu n'ery'emikisa? Njagadde mbeere nga nkuddamu. Okusookera ddala eky'amazima si kirungi kunaabira ddagala mu nnyumba. Ekyo nkibabuulira. Si kirungi n'omulundi n'ogumu, naddala eddagala eryo erijjako, erikugobako, erikwambulula, erikuggyako ebyo ebitali birungi. Kuba ebyo by'oli mu kweggyako by'oggye mu loogi, tolina kubireka mu nnyumba. Kuba ffe tukimanyi nti buli w'onaaba eddagala ly'okweyambulula, ebyo by'oli mu kweggyako bisigalawo w'onaabidde. Mukitegeera kati n'olwekyo bw'obeera ng'onaaba ddagala ng'obadde mu loogi, obadde mu kuziika, wasuze ku lumbe, obadde mu kkomera, kwegamba ng'oli mu kweyambululako ebyo eby'enjawulo, kyandibadde kikulu onaabire ebweru. Funawo dda, kwegamba n'owodda ku mulyango, ebbali w'omulyango, nga ku makya onaaba oguyitamu nga tojja kubibuuka, tojja bbirinnyamu. Kikulu nnyo obeere ng'onaabira ebweru. Naabira ku lubalaza, naabira ku lubalaza ebbali, eddagala eryo eribeera ery'okweyambulula erikyasinza okubeera ebbi okulinaabira mu nnyumba. Kati n'eddagala ly'emikisa ddyo osobola okulinaabira mu nnyumba, tekirina buzibu, naddala nga wabadde walitegese bulungi n'omanya tingenda kunaaba ddagala lya mirundi 2, tingenda kunaaba eddagala eryambulula, naabe n'eryo eritangaaza emikisa. Kati eryo eritangaaza emikisa osobola oddinaabira mu nnyumba, osobola oddinaabira ku mulyango oba ebbalibbali awo mu nnyumba, tekirina buzibu singa obeera wali awudde bulungi. Eddagala ebbi eritasaanira kunaabira mu nnyumba lyeryo ery'okweyambulula. Ky'oba olaba ti omuntu asobola okujja ewaka oba ewantu n'akutwala mu sitenseni onaabireyo eddagala, oba mu kisaawe oba eyo ebbali oba ku mwala. Ky'oba olaba nti obeera omaze okunaaba, bino by'obadde oyambadde mubirekayo, mutambula butambuzi n'oyambala engoye empya. Ebyo byonna by'obadde oyambadde tuba tubibala nti bisigale n'ebisiraani byabyo bye bibadde nabyo. Kati obeera ofuuse mupya. Ky'oba olaba nga mubirekayo gy'ombeera munaabidde. N'olwekyo owantu awo w'obeera onaabidde waba wabi nnyo. Teweetaaga kubuuka, teweetaaga kulinnya, kuba buli w'obuuka oba ogenda n'ebintu by'oyo by'aba yaleseewo. Mukitegedde? N'ebbafu gy'onaabiddemu osooka n'ogireka gy'onaabidde. Mukitegeera mmwe abavudde mu kkomera, naawe abadde mu loogi ng'oyagala kunaaba ku ddagala weggyeko ebisiraani bya loogi, era naawe naabira bweru, tonaabira mu nnyumba. Byenjagadde okubeera nga mbabuulirako. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.